wulira bino sharinga video etuuke buli ku Munnayuganda aka Museveni kawedde mudda. Basebo ne bannyabo lukya lubanga lwa mmindi. Museveni bukyatta bantu ng'akozesa state apparatus. Bukyakuba bantu kubasibira bwereere kubatulugunya na kubuzaawo bantu balamu ne bataddamu kulabika. Ku mulundi guno United Nations ekitukoledde muwulire. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting voices. Mu programu eno mbaleetedde ekiwandiiko ensi zonna okwetooloola ensi zitudde mu kibuga Geneva ne zikulubuuta ekiwandiiko kiriko emika 25 pages 25 nga kivumirira ebikola bya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Musibira Mubbwa abakutte obuyinza mu ggwanga Uganda ne babukozesa bubi okutulugunya abantu okubamalako emirembe. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte nga kiyitira mu mukono gwakyo gwa United Nations Human Rights Commission kiwandiise ekiwandiiko namutayiika era ngenda kukibagamba kigambo ku kigambo. Basebo ne bannyabo mbategeeza nti bannayuganda abaali bagweddemu essuubi nsaba essuubi likomewo. Temuli mwekka nga Katonda ali ku ludda lwaffe n'ensi zonna zikoze byonna ebyetaagisa okubalaga nti okutulugunyizibwa babadde bakulaba, okubwa emiggo babadde bakulaba, okusiba abatalina misango babadde bakulaba era ku mulundi guno tebagenda kusirika ngaba. Next week's elections in Uganda will take place in an environment marked by widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting voices. High Commissioner Volker Turk calls on the Ugandan authorities to uphold the rights of all Ugandans to take part in the public affairs of the country fully and safely. All those responsible for election-related human rights violations, including unresolved violations from the 2021 elections, must be held to account through fair proceedings following effective, thorough and impartial investigation. Omanye ennaku zino Museveni bamwesokanga kyakulya. America emwagala, United Nations emwagala. Nyina programu ey'okubiri nga sinaba kumalayo eno kangibagambe mangu. Donald Trump yalabyenga ebya United Nations byampapula nyingi. Wiiki eno gye tukubye amabega n'akwata America n'agijja mu kitongole kya UN. Ng'alaba alina by'ayagala okukola naye nga boba pepa wakamungi. Kati kino kyabaswazizza. United Nations nejjayo omukukku gw'ebikolobero. Ebikolwa Museveni byazaakola. Naye okusingira ddala basinze kwesiba ku bbanga wakati w'akalulu ka 2021 ne 2026 we katuukidde. Era omukukku gw'ebbaluwa eno gwe guno ngulina pages enkulu tugenda kutwalamu obudde buli kigambo gw'atasobola kusoma kumala budde. Laba video yange eno era ogyongereyo. Bavuddeyo ne bamuwandiikako ebintu bye mubadde temusuubira nti nno abantu babadde babiraba. Ekiwandiiko kyonna bukyatta bantu ku mulundi guno buli omu amwesooka. Ensi okwetooloola ensi yonna zitunuulidde omusajja ogwo, zitunuulidde omusajja omu atawaanya bannayuganda era mwenna mugume temukyali mwekka. Muwulire mu bbaluwa gye njagala mbateerewaawo ekitongole ky'amawanga amagatte kansoke nzijewo bino mu bumpimpi mbabuulire bye kisimbyeko essira nga kisinziira mu ofiisi yaakyo eyo gye bayita press release. Naye n'omukukku gw'ebbaluwa ogwa page 25 nagwo ngulina wano. Katusooke press release eno egamba etya nti Uganda repression and impunity impacting right to participation in lead up to elections, the United Nations report. Oli kuyugi update CV ko sinziro bango otuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati ensonga zonna oziwulidde bulungi. Nina ensonga lwaki nkuteereddeko video eyo osobola okuba ng'ogyekkaanya. Nsobola okukugamba bye nkugamba ng'omanyi ne kwensinziira okugamba ebintu bino. Eno message egenda eri buli munnayuganda yenna anoonya enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Njagala bino obiwulirize. Sharinga video, likinga, sharinga. Weewaawo okuva emabega tujja tulwana okusobola okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Oba ozze olwana
naye kino njagala nkikutegeeze. Information eyo gy'owulidde ejja kukyamuukiriza, ejja kuwa essuubi eritaliiyo. Tebakulimba nti ggwe Munnayuganda waliyo ekitongole n'ekimu oba waliyo eggwanga n'erimu erigenda okujja likulwanirireko. Lwaki? Amawanga gano oba obukulembeze, gavumenti weeba ekola constitution, mubeeramu obuwaayiro mu mawanga gano agagatta omukago. Mulimu tontabaalanga nange sikutabaalanga, toyingirira mu byabufuzi byaffe tebikkwatako. Eggwanga lyonna eriyinza oba tugeze embassy neeyingirira ebyobufuzi by'eggwanga lyonna embassy oba eggwanga liba lifuuse lyekera, kitegeeza liyeekera eryo eggwanga. Kaakati ggwe munnansi saagala obeere ng'okyamuukirirwa nnyo ku lw'amawulire g'ofuna okuva ebunaayira nti ekitongole ekya United Nation kyagambye kyasazeewo okusunsulira ku mbeera eno. Eno embeera bannayuganda tetugimazeemu mwaka gumu. Okujeezebwa, okuttibwa, okusibibwa ewatali musango, kooti okufutyanka ebintu tebitandise jjojjoozi. Bano abasajja baddewo nga babyetegereza era n'ago amawanga galina embassy mu ggwanga lyaffe Uganda naye tegalina kye gakola, tegavaamu wadde mwasi. Waaki? Kino njagala nkikutegeeze. Amawanga gonna we ganaaba gaganajjako omufuzi gasooka kutunuulira personal interest ze galina mu ggwanga eryo. Kati bwe batunuulira omukulembeze aliko n'omukulembeze ajja, singa bafunamu okwekanga nti omukulembeze ayinza okujjako, ayinza obutatuprotectinga na bino byetaago byaffe wammanga, awo eggwanga ne bwe linaaba litabuse nga liyayanira okujjako obukulembeze bajja kufa kasiiri ng'era muli mu kimugunyu mu bubba beewanyisiganya n'ebigambo gamba fuba okulaba ng'onywerera mu bukulembeze. That's why olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu afuba nnyo okulaba ng'akyusa eggwanga. Naye amawanga gonna gasirise, ebitongole ebya United Nation bisirise, bijja kukoma kwogera naye tewali action ezimu zijja kuteekingibwa. Olabye ebizze bibaawo, mazima ddala beetaaga bujulizi ki? Beetaaga ssaaki Uganda ebuliding ekyenkana ki amawanga gano okusobola okulaba nti galina okwesobolayo okutaasa bannansi baabwe. Jjukira munnansi yaba alina ataasibwa butaasibwa, talina kisi, talina mundu. Agenda mu maaso n'okuvuganyizibwa n'abantu abakutte ebissi, emmundu abalina obuyinza. Kati golowooza ki ekiyinza okubaawo? Golowooza mu constitution zaabwe ze bakola ekyo ekintu tebakiraba? So Munnayuganda wano njagadde ozibuka amaaso. Kitegeeza ki? Gwe mulwanyi asooka okulwanirira eggwanga lyo, mulekerawo essuubi odditeeka mu bintu ebirala ne mu bantu abalala. Mulekerawo okubuusa amaaso gammwe nga mugajja ku busobozi bwammwe bwe musobola okuteekawo okukyusa eggwanga lyammwe. Obusobozi n'obuvunaanyizibwa ne butunuuliza ebitongole, amawanga. Ekintu ekyo kikyamu nnyo, kigenda basigaliza nga mufugibwa mbumbumbula. Ndowooza awo nfuna bulungi nnyo, mujja bitegeera mpola mpola. So don't over be excited nti United Nation yagambye kino, basazeewo kino. Eyo babyogera balage eri nti balinga abaagala okukola accountability, nti bafollowinga era nekola just okukola statement eyebeera follow up nti baataddemu ekimala okukola okufuna information eyo. Ezo nazo ziba ssente. Kati ebintu ebimu ebyobufuzi tojja bitegeera, bijja kukyamuukiriza gobeere no ku social media ng'owandika United Nation negena eringa obawa credit naye nga ekituufu kyakyo tewali kye bagenda tukolera. Bajja sigala nga batunira Munnayuganda ng'abonaabona, ng'attibwa, ng'atulugunyizibwa. Ekyokulabirako tunuulira Abaganda baffe ali mu diaspora, buli nkya bakeera ne bava ku street ne beekalakaasa. Golowooza waliwo obujulizi obusingaawo, waliwo presentation esingaawo okulaga amawanga ago nti no eggwanga lyaffe bannansi Baganda baffe bali mu ggwanga beetaaga buyambi. Neki kye baali bakoze ne statement emu tefuluma. Wenjijukira kye baasembayo okukola Minister owa Internal Affairs mu ggwanga erya America yagamba nti kati amateeka gakyuse, omuntu yenna anayingira eggwanga lyaffe ayina
kusimbasira kwe ekiba kimulese mu ggwanga temuleetebwa mu ggwanga lyaffe kutandika kujja ku street kwekalakaasana kwonoona bintu. Eggwanga lyo liba libonaabona, fuluma ogende mu ggwanga lyo gy'oba olwanira. Ekintu ekyo kitegera byonna mwabibuusa amaaso. Era ne bateekawo n'etteeka omuntu yenna aba afunye visa ng'agenda mu mawanga ag'ebweru, obanga ogendedde ku visiting visa, ennaku ze bakuwadde tezirina kusukkulumamu kuggwako. We ziggwako bajja kukwata bakupakire bakuze mu ggwanga lyabwe, mu ggwanga lyo. Kitegeeza ki? Bagezaako kugubaganya omuddugavu mu mawanga gaabwe newankubadde bakulaba mu ggwanga lyo olimu obonaabona, obulamu toyina. Abamu bali eyo si lwakuba nti mwagalayo, wabula gye musobodde okwekweka. Kati buno obubaka bugende oli yenna freedom fighter nti gwe ensonga gwe alina okwejja mu bunnya, gwe alina okuba ng'entandikwa erwanirira enkyukakyuka eyo gy'oyagala. Tosuubirayo muntu mulala, buli muntu mutegeerere, si buli omuntu ategeera nga ggwe. Gwe ky'otegeera omulala tagenda kitegeera, gwe ky'omanyi omulala tagenda kimanya. Weewaawo wayinza okitegeera naye si temutegeerera mu kaseera ke kamu, ojja kitegeera kati oli omulala akitegeerere mu 2-3 agambe wamma twalina kukola weetuti. Tunulira abantu bonna bazze bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku byagenda maaso n'okukola. Omuntu n'ayogera statement ng'akulagira ddala nti ye tategeererako ddala. Munnabyabufuzi n'avaayo n'ayogera ekintu, oli n'akola comment ng'alaga tategeererako ddala, naye a few moment later n'omulaba ng'ate ali mu kubaakinga ekyayogerwa mu biseera ebyayise emabega. Kikulaga ki? Nti ffenna tutegeerera mu kaseera ke kamu. So mulekerawo okujajinga abantu nga musinziira ku ntegeera yammwe. Buli muntu alina engeri gy'ategeeramu ebintu bye. Obadde oli ku Yugi Update TV, mbagala nnyo, mweraba.